tumaze ebbanga ddene Ssaabasajja nga tosiima kulabikako gye tuli. Tetumanyi kiki ekituufu ekigenda mu maaso. Tetukulabako. Ssaabasajja Kabaka, twagala okulabako, tuyina ennyonta ey'okulaba ku mutanda waffe. Ebigambo bingi ebize byetooloolerawo. Katikkiro abeera atya nga gwe Katikkiro owulira buwulizi bifa w'abeene nga tobimanyi. Ng'ate tubibuuza gwe. Naye naawe gwe tubibuuza tokola ki? Tukubuuza Ssaabasajja aliwa naawe tomanyi gy'ali. Owoza nange ebimufaako mbiwulira buli w'okwata abasuubuzi n'obabinika emisolo manya bumanya nti omuntu wa wansi agenda okunyigirizibwa. Abaganda baga nti empologoma ebbiri we zirwanira omuddo gwe guba. Oyo Mayiga yagamba mbu ababanja Ssaabasajja mbu tuli batamiivu ba ku nnyimbe. Tetumanyi oba lumbe ekirwe yali agamba. So ffe tugamba ekintu kimu, twagala Ssaabasajja. Gamakulu mu mbeera yonna. Eyo kigambo kyo kitegeeza nti omuntu oba mwamutta. Mumutuwe nga mufu. Oba mwamuzika mutweta amagumba. Yes. Oba gyali mulamu mumutuwe. Bw'aba alina omusango mutwale mu kooti mumuvunaane. Ssaabasajja Kabaka yawambibwa. Ebyo byonna ekituufu tujja kukitegeera nga Ssaabasajja Kabaka tumulabyeko, kubanga ojjukira wali bwe yali omulwadde ennyo era yajja n'alabikako wadde ng'embeera yali mbi naye era emitima gyakkakana. Naffe ne tukakasa nti ddala embeera Ssaabasajja Kabaka gyalimu si nnungi. Lwaki muwamba abantu ne babula? Lwaki muwamba abantu ne mubatemula? Bagaye nti mbweyo kuseemwayi buwaliyo empologoma. Mbuze batwala abantu ne babakasuka mu mpologoma. Mbuwaliyo abatujjwa, abatemu, abayaga, mbuwaliyo zitimba, waliyo zigonya, waliyo ki. Abantu babakolako effujje ly'ekika ekyawamu. Mwami Museveni yagambye nti abasuubuzi bannayuganda mukaabya kajanja. Yagambye nti mugenda kusasula omusolo guno mu mbeera yonna oba mwagala oba temukola ki oba temwagala kuba sikyalina wenzija ssente. Abazungu bantaddeko sanction zonna tebakyampa ssente. Yagambye oba mwagala oba temwagala mugenda kubisasula. Era awo abasuubuzi we basitukidde tenti ze ne bazimulekera n'obutebe bwe n'asigala ng'abuulira butebe. Twabadde ku muswazi. Nabbanja yabba amabaati 2,000 Nabbanja. Yasinga. Yes. Nabbanja oli mubbi wabba amabaati 10,000. Kuba Nabbanja muwulira nga yeewozaawozako eyo gy'abeera. Temumpita mubbi, siri mubbi. Oli mubbi Nabbanja era naawe sanction zo zirinde zijja. Tugenda mu kalulu ka kufa na kuwona. Kubanga eggwanga lyaffe Museveni walituusizza wazibu. Ketubaniza ku mukutu the flash station Uganda onako olwali mwenye kutambula naffe mali okutwagala atume bale kusinziira James Day yonna abali mu Uganda mwasize mutya abali mu diaspora abamwe muche basamu tunula abali mu Kenya salamu bagamba ati akoze mu Kenya abari zenyu abasoga dulwa ko Mukodeyo bakagwa Hassan ensonga zigenda maasi abanyankole mwasiba muta netwaramusya tugume twabaramusya mwena abanyambara abanyantungamu abanyarukunjiri abanyabushenyi abanyaibanda mwena twabaramusya kale boss mwena ningira muri kurungi kandi president Kyagulanyi yabaramusya munonga kale ba Honorable Hassan Nsubuga ensonga zigenda maaso mu ggwanga Sijja gamba nti n'abasuubuzi bagenzeeko ekololo nedda. Waliwo ensonga zitugenda okubuusa amaaso. Wazigenda okuwa ensonga tuzogereko nnyo. Abasuubuzi babadde ekololo. Bagenze ekololo munnange. Naye musajja bamuvodde nnyo. Ate bati. Muzeeyi. Batya. Bafuta. Federation of Traders Association. Kye bamukoze. Omusajja n'agenda okwogera ne bamuleka. Ne baleka obutebe nangali n'aswala yekka. Twadde kyali ku ekyo. Ne Mama Sadolini. Nene bamugoba kugamba wichi ya byamagero nga bakuba Sadolini nga bakuba Mayiga bonna kyabakuba bampuuga bonna ku ttaka ampuuga mwamujjako dde omukono bonna tulina obateeka ku ttaka kubanga sente z'Abannayuganda tezirina kubbibwa zityo wali style olina okubbibwa kakati Mwami Museveni abasuubuzi baadde bagenze kusinkana mu Fede yali akufezeeko ate omubbi abbye Bannayuganda n'afera Bannayuganda n'atulugunya Bannayuganda n'atemula Bannayuganda. Museveni buli kimu akikoze kikyatakoze ky'omanyi yeki ky'omanyi yono ga kino takikoze tabbye abantu ababbi tatemudde abantu abatemudde
yennyini yakyeyogerera n'okukyeyogerera mu katabo ke Sowing the Mustard Seed. Aga nti abantu ye bajjukirako be yatemula bali 5,000 naye kati azaayongerako bwongezi bye badajjukira 50,000 5,000 babadajjukira be yatemula naye kati ayongerako bakati ali 1,000 loza ayingidde akakadde. So mu kiseera mwaberedde omukulembeze wano ng'ali ku ntebe Museveni atemudde abantu awambye abantu baffe bazze batulugunyizibwa mubalaba abantu baffe bangi bali makomera mubalabye olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 ogwokutaano 2024 Olivia Lutaya awezezza emyaka 4 ne banne nga bali mu kkomera ku misango egy'ekifere emijweteke nga tebalina musango gwonna gwe bazza gwebavunaana. So eggwanga ne libeera mu kaseera akazibu nti bannaffe bangi mukimanyi nti tubanoonya okuva ku John Bosco Kibalama bamuwamba nga 3 June 2019 n'okutuusa olwaleero Kibalama tamanyiddwako mayiti. Kanata Muhammad tamanyiddwako mayiti. Lukwago Martin tamanyiddwako mayiti. Tetusobola kukoowa kubanja abantu bano. Ekyo tetusobola kukikola nti tugambe nti abantu bano katukoowa okubabanja. Tujja kubabanja okutuuka ng'eddembe lyabwe libaweereddwa. Bwe baba balina emisango baleetebwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Era nabbanja ne bafere banne ne batemu banne twabatwala dda mu kkooti. Musango guddamu okuwulirwa nga 19 omwezi ogw'omukaaga. Twongere okubateekako akazito okulaba nga abantu baffe abaabula baleetebwa. Emisango gye twatwala mu kkooti gyali mingi. Abantu baffe abaabula twagala kkooti eragire gavumenti ebaleete. Tuze tufuna ebiragiro bingi ebya kkooti nti babaleete babalamu babafuna naye gavumenti ya Museveni neeremera abantu bano. Naye kati twateekayo omusango omunene ogwawamu nti abantu bano baleetebwe mu kkooti oba balamu oba bafu. Ekirala ne tugamba nti kkooti era eragire gavumenti ekwate abatemu bonna abazze batemula abantu. Okuva ku Yasini Kawuma yatemulwa mu Arua nga Mwami Museveni amagye agamukuuma aga SFC nga ge gamukuba amasasi. Era Mwami Museveni yavaayo n'akonfaminga nti ge gamutta n'abawaana n'obbawaana nga balokola omulimu omulungi. Bwe tuva ku Yasini Kawuma Rita Nabukenya bamutemulira wali Nakawa emmotoka ya poliisi yamutemula. Ono omufeereero Mulimbe Enanga n'avaayo n'agamba nti waya zaffe simanyiza kamera zatataganyizibwa mbubo tebalaba kyaliwo. Dani Kyeyu ne bamuttira maaso gange nga ndaba bwe nti akawungezi ssaawa ng'emu nga tuva Kiboga okuziika Rita Nabukenya. Franka sente za bamutemulira Busega mu round about. Ebikolobero bingi ebize bikolebwa. Mukimanyi nti munnamawulire wa munnammwe Kasirye Ashirafu bamukuba essasi e Masaka ku mutwe obwongo bwonna ne buyiika. Era kati yatwalibwa mu Amerika abazira kisa batuyambako nga NUP abazira kisa mikwano gyaffe abali mu Amerika ne bamuyambako ali mu Amerika bamuyizeeyo akawanga ak'ekiwaani asobole okutambuza obulamu abeerewo kubanga bagamba asiika obulamu tassa mukono. Bw'atyo Kasirye munnamawulire munnammwe n'akubwa amasasi bw'atyo ne bannamawulire bangi abaatemulwa mu lutalo olwo mwalaba lwa 2021. Wadde ng'embeera Mwami Museveni yagizibuwaza bw'atyo bannayuganda baavaayo ne bagenda ne batulonda. Ne batuwa mandate y'obakulembera nga President Kyagulanyi atukulembedde era ne tuwangula akalulu n'ebitundu 5 ku 10. Ekiri. Mwami Museveni n'akozesa amaanyi g'emmundu n'atemula abantu n'awamba abantu n'akola effujjo lyonna n'awamba n'obuyinza bwa bannayuganda. Era okuva olwo eggwanga lyaffe litambulira mu buwambe. Y'ensonga lwaki olaba kati abasuubuzi tulaajana kuba nange nze omu ku basuubuzi. Tukola emirimu ffe abasuubuzi. Naye tunuulira embeera mwe tukolera. Emisolo giringa emisolo. Mwami Museveni namulabye nga kubanze saagenze mu ebyo kuba nadde manyi Museveni ali mu bya kifere bya kibbinzi bye sigenda bibeera. Naye abakulembeze baffe n'abasuubuzi abatonotono ababaddeyo. Neera bagenze okukakana ng'obutebe babumulekedde. Kuba Mwami Museveni yagambye nti yabuzaayo emyaka 10 afe. Bw'alowooza. Bwe yagambye. Neze ndaba ng'eyita kyawera na kuwera. Bawe tunamuggyako Kamuzu Banda bamugya mu buyinza mu 93.
kasita bamala okumujja mu buyinza teyaweza wona mwaka nafa. Kali Museveni yalowooza atya nga tumujje mu buyinza kuba ffe tulowooza Museveni kumujja mu buyinza leero oba nkya. Era twagala okubakakasa nti ffe singa Museveni atutwaliriza kubanga ffe ebya 2026 si bye tuliko Museveni twagala mujjako leero oba nkya. Naye singa atutwaliriza n'atutuusa mu 2026 tugenda mu kye bayita protest vote. Akalulu ke tugenda mu kakwegugunga, kuzoganya, kulwana. Tetugenda mu kalulu ka bulijjo. Era Mwami Museveni twagala okumukakasa ne bannayuganda bonna nti ffe tetugenda mu kalulu ka 2026 nga tugenda mu kalulu ka bulijjo litakulimba. Tugenda mu kalulu ka kufa na kuwona. Kubanga eggwanga lyaffe Museveni walituusizza wazibu. Buli w'okwata abasuubuzi n'obabinika emisolo manya bumanya nti omuntu wa wansi agenda okunyigirizibwa. Abaganda baga nti empologoma ebbiri we zirwanira omuddo gwe gukala. So omuntu wange owakaleerwe agula sabbuuni nga kati abadde amugula nusu 10 ng'ate era eyo nayo bbeeyi ya waggulu nnyo. Sabbuuni yandibadde omuti nga guli ku siringi nga 3 oba 2. Ekitole sabbuuni omuti nusu nga 3 oba 2 ne kati guli ku kanana. Kati geraageranya ne $. In fact wandibadde ku siringi nga 5 oba 10. Okitegeera? Kuba mu 2024 emyaka 2 kati egiyise $. Yali egula siringi 10 mu 3. Kati saawa eno egenda mu 4,000 eri mu 3,800 3,800 wala 3,900. Kitegeeza nti gwe buli wonaayongera nze n'ombinikako omusolo sabbuuni n'omwongerako 2,000 oba 3,000 omusuubuzi oli omuntu wange owa wansi omuti gwa sabbuuni nze ogumutuusaako mu bulumi obwo bwempitamu ajja kuba asobola okugula 10,000 oba 5. Buli wonaakwata amafuta n'ogongerako siringi 2 oba 3 amafuta omuntu wa wansi gabadde atambulirako ng'agula amafuta ku 15,500 kati kwe gali. So nga ffe twandibadde tulowooza lita y'amafuta yandibadde ku 10,200 naye kati gagenda kulinnya gatuuke mu 7. Tulabye ensi yaffe Uganda. Okitegeera? So eggwanga lyaffe litambula mu ngeri ya kwegamba eriawo buli omu yakivandulo wenyinza okiyita. Abasajja bali impunity gye balina bali mu kubba ssente za ggwanga. Eggwanga lirabika bwe lifaanana. Anita Amongi bamutaddeko envumbo ne bano babbi banne bano ba Kitutu n'abalala. Naye kati bw'okwata Anita Amongi omutaddeko envumbo oyo mubbi era tuze tumulangiya nga tumukuba nga tumukomerera. Kuba bano baadde batugamba nti munoonya ki ebweru w'eggwanga buli kaseera mubeera ku nnyonyi. Ng'abantu baŋŋamba obeera mu America, Germany, Bungereza wa bino bye tubadde tunoonyayo bye bibala ebivudde. Nti ababbi bano bateekebweko envumbo ne ssente zaabwe zonna. Era twawandiikira gavumenti ya Bungereza ntugigamba nti envumbo zino tezimala ez'obutagenda Bungereza n'ebyobugagga bya bano okubikwata Bungereza. Twagala ne banki eza wano mu Uganda nazo Bungereza eziteekeko akazito zeekolegana nazo eza wano. Amongi mwateeka akasente. Akawunti zo nazo eza wano zaaterekamu wano nazo baziteekeko envumbo. Era gavumenti ya Bungereza yakikkiriza. Yakikkiriza genda kikola? Yes. Era ne tugamba Bungereza eteeka akazito ku mawanga gonna geekolegana nago. Buli ggwanga lyonna erina enkolegana ne Bungereza liteeke envumbo kwa Anita Amongi. Dubai ye yasitukiddewo. Dubai yasitukiddewo ye yasoose ku mawanga agakolegana ne Bungereza ye yasoose okuteekako envumbo. Ngamuntu akakola tondeka nyuma. Yes. Nibamuga toddamu kulinnya wano naye kawunti zo zonna tuzisibye. Government ye Dubai era tujebaza. So ababbi bonna twagala bateekebweko envumbo. Ababbi b'amabaati ababbi essente z'omusolo kubagana amabaati gaali g'abanaku. Naye Mwami Museveni naye nakkiriza obubbi buno kubanga naye mubbi munnaabwe. Kuba okimanyi nti abamu ku baatwala amabaati bonna baminisita Alupo Bamatiya Kasaija Nabbanja yabba amabaati 2,000 Nabbanja. Yasinga. Yes. Nabbanja oli mubbi wabba amabaati 10,000. Kuba Nabbanja muwulira nga yeewozaawozaako eyo gy'abeera temumpita mubbi siri mubbi oli mubbi Nabbanja era naawe sanction zo zirinde zijja. Jessica Alupo you are thief oli mubbi wabba amabaati 10,000 5. Anita Amongi you are thief wabba amabaati 500.
500 iron sheets ye yabba. Anita Among, he was stolen 500 iron sheets. Yeah, munanga. She's real. Anyway, she's a good thief, but she stole the 500 iron sheets. Matia Kasaija yabba mabati Lukaga yasoka mbonabako ebisatu yalaba bizi. Musajja omukulu ngo. Namana agamba nti economy era economy kati economy is yagenda dakati eri mutaka. Yakola bukozi economy olwagenda yakola bukozi bweti nemala ne yepika mutaka. Kati eri mutaka. Yonna nesaanawo. Okay, yensi afa gye tulimu. Okitegera. Kati eggwanga ne balitambuza bwetyo mu ngeri ey'ekifere mu ngeri ey'obubbi. Amos Lugolobyo no mubbi yabba ati ebisatu n'agaseresa ekiyumba ky'embizi. Wamulaba mu kooti ng'alaaja na yaleeta ekisawo ky'amakerenda kiramba. Eddagaali yaffe lyonna lye babba mu malwaliro. Yaleeta ensawo namba n'agiyiwa mu kooti. Mundi bubimbwe mmira eddagala eryo lyonna. Okuva lwe baamuta mu kooti ngataddanga mu ddwaliro ku mira mpekeezi zaamira. So bano ababbi beetaaga kunyweza kusiba n'agenda n'afiira mu kkomera oba afiirayo. Ekyo Amos Lugolobyo bakitwale mu kkomera kifiireeyo. Kuba kati omugaso gwo ki ng'oli mubbi, ng'oli mu kubba ssente z'Abannayuganda. Era nasanyukidde nnyo abasuubuzi nga baatulira Mwami Museveni nti oli mubbi ne babbi banno ne bafere banno ba Evelyn Anite bano bakabanda baminisita Bakyofa Togabwe babbi n'abalala bonna. Era kati ffe abasuubuzi ffe tulina okwewagira tuyingire Parliament kuba ffe tumanye ensonga z'abasuubuzi. Okitegeera? Era abasuubuzi mumpagire nze omukubaka wa Parliament omusuubuzi owa Kawempe South Kawempe y'Amaserengeta erimu ekitebe kyaffe ekya National Platform ye constituency mwengenda okuvuganyiza mu kalulu akaddako. So mumpagire ndabe ng'ensonga zaffe ez'abasuubuzi zituuka mu Parliament ate zikolebweko. Kasita gy'oli? Yes. Era abakuwagira ati tukusabire osobole okubaayo. Mukamange mubeze. Mumpagire era abasuubuzi mumpagire. Enamba zange z'amasimu mweziri kanzibawe wano. 0782 6558 ayina ky'osobola kyonna kiyise ku simu eyo tusobole okulaba nga twesitula tuwangule ekifo ekyo tugende mu Parliament twerwanirire ng'abasuubuzi. Absolutely. Yes. Era bwe balinyo oleddala. Mukulu Hassan, olowooza nga kyali ku bino ebyabasuubuze influence. Mukulu Museveni olowooza ku influence yabyogeddeko otya? Speech ye. No, Mwami Museveni yagambye talina kye yayogedde. Mwami Museveni yagambye nti abasuubuzi Bannayuganda mukabya kajanja. Yagambye nti mugenda kusasula omusolo guno mu mbeera yonna oba mwagala oba temukola ki oba temwagala kuba sikyalina wenzija ssente. Abazungu bantaddeko sanction zonna tebakyampa ssente. Yagambye oba mwagala oba temwagala mugenda kugusasula. Era awo abasuubuzi we basitukidde tenti ze ne bazimulekera n'obutebe bwe n'asigala ng'abuulira butebe. Twabadde ku muswaza okwo. Twali tulina okumuswaza kubanga kati ki kye twakimyeyo. Kye twabadde tusuubira we kula nti emisolosolo gino egibinikibwa kuba bannaye emisolo giyitiridde. Gwanga liri bubi, tuli bubi, Bannayuganda bali bubi. Sente muzibba bubbi, sente zigenda mu nguudo gw'ozimanyi obungi. Ministry y'ebyenguudo ya Waxi yeyimu ku ministry esinga okufuna sente wano mu Uganda. Naye enguudo si bazigwamu toziraba. Wano mu Kampala waliwo oluguudo olulamu. Baba akaluma enkenga bw'oli munnamawulire okola research. Wano mu Kampala waliwo oluguudo olulamu. Temuli, kituufu temuli. Enguudo zonna zaabomoka dda. Zonna zaabomoka dda. Tunuulira amalwaliro bwe gafaanana. Kiruddu wano wange w'Ekawempe abakyala bazaalira ku ttaka. Temuli bikozesebwa, temuli bitanda, abasawo temuli. Edwaliro nga bagamba eri eyo emmese zaali omwana. Ez'Ekawempe muzaali omwana. Zitya dwaliro kikaase. Ate munnaye eddwaliro lirimu ekikozesebwa kyonna abaana balina we babateeka. Tebalina n'abasawo tobanenya. Era ono ya Museveni ne banne okukwata ssente zonna ne bazibba. Nga baziyisa mu ebyo biministry eby'ekifere bye batondawo buli lunaku. Tunuulire ebyenjigiriza bwe bifaanana. Volongoto mwerere tunuulire ebyenjigiriza. Mwami Museveni yakwata mukyala we n'amuwa ebyenjigiriza. Tetumanyi bye yasoma, tetumanyi gye yasomera, tetumanyi ki n'amuwa ebyenjigiriza. Ebyenjigiriza byonna ne bifa.
Okitegeera? So eggwanga liri mu kabiga kennyini. Ayinza okununula eggwanga lino okulitaasa omununuzi w'ensi eno Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka. Tulina omuwagira buli munnayuganda olina okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era tuli mu ssaawa eno tuli mu kuwandiisa bammemba ba National Unity Platform. Simanyi oba gwe kaadi yo wagifa. Wadde oli munnamawulire naye olina okuba n'ekibiina. Yes, olina okubaako ne gwe wagira kaadi yo oba tonnagifuna genda oginoonya. Genda ogifune. Buli wamu constituency zonna okwetoloola eggwanga zonna kaadi zitundibwa. Baregistra baffe basaabawandiisi gye bali. Bali mu kutunda kaadi zaffe buli kimu kibeere nga kitambulira ddala bulungi. Mugende kaadi zaffe gye ziri buli wamu muzigule. Mu district zonna okwetoloola eggwanga kaadi zaffe eza National Unity Platform National Unity Platform gye ziri. Mugende muzigule buli kaadi ya nusu 100 olwo. 100 lumu sibya siza sente nyingi. Kuba tumanyi bannayuganda embeera gye mulimu. Naye ekibiina kyammwe kubanga kino ekibiina ky'abantu. Ffe tuli people power tuli maanyi gaki. G'abantu. So era bammemba abaana abagula kaadi ezo mmwe mubeezaawo ekibiina kino. Okay. Okulaba kuba kati ssaawa yonna tuwaziddamu. Ekibiina tekirina ssente. Tuwaziddamu ekibiina tekirina ssente. Twetaaga ssente okulanga tutalaaga eggwanga lyonna. Okuteekateeka bannayuganda. Era njagala okubiriza abavubuka kuba okimanyi ndi omu ku bakulembeze b'abavubuka mu kibiina kyaffe ekya Nuupu. So ffe ng'abakulembeze b'abavubuka tubagamba nti yonna gye muli mugende baŋŋambye layini mpanvu Masaka, Mbalala, Kabaale, Kisolo, Arua, Gulu, Soroti, Nebbi, Moroto buli wamu, Wakiso, Kampala, Masaka buli wamu, Mityana wa Mubende. Wonna batugambye nti layini mpanvu ez'abantu abagula membership kaadi za Nuupu. Naye temufaayo mugumire mu layini kuba baŋŋambye nti abantu babe basimba layini okuva ku makya mpaka ssaawa 11. So ne tugamba baregistra baffe basaabawandiisi abali eyo muwandiise nga mwanguyayanguyaako. Mukoleeko kuba abantu bangi. Abantu bonna bafune kaadi. Abali wano mu Kampala constituency zonna 5 ezikola ekibuga Kampala baregistra baliyo abantu bangi. Mubawandiike ffe waffe tulinaawo okuwandiisiza wa mirundi 2 saabawandiisi waffe registra awandiika ate ne ku kitebe kya National Unity Platform wenyini. Mu Kawempe South ffe tulina omukisa. President yatuwadde wa mirundi 2 nti registra awandiika ate ne ku kitebe kwennyini era osobola okufunawo kaadi yo. So mujje tusobole okulaba nga kaadi zaffe ezo ziggwawo. Bwe ziba ziweddewo mangu tugise endala zijja kujja mubeere bagumiikiriza kubanga abantu bassa obungi dokita. Twagala okwebaza bannayuganda okutuwagira kubanga ffe tuli people power. Tuli maanyi gammwe. Mutuwagira mu diaspora buli wamu ate muwagire ne bannamawulire nga bano abeewaayo ku lw'enkyukakyuka. Afate wa munange tulina okusigala okutambuza enjiri. Mwewaayo okulinnya kuwaya emyufu kuba bangi. Mumanyi Faustine Masaba Faustine akyali mu buwambe n'okutuusa olwaleero era tumubanja. We demand our people, every people, abantu bonna be muwamba. All political prisoners. Yes, tubabanja. We demand our people. Ababuzibwawo, abali makomera, bonna. Okitegeera? So, Faustine Masaba yawambibwa nga yakadda wano mu ggwanga n'awambibwa n'okutuusa olwaleero tetumanyi. Twagenze mu kooti ne tufuna habeas corpus ne tuvuga nga kooti eragira nti bamuleeta oba mulamu oba mufu. Era tumubanja. What is what? Habeas corpus. Habeas corpus. Nga kitegeeza ki ku muntu wa bulijjo? Nti bamuleete oba mulamu oba mufu. Nga makulu gaakyo. Mumbeera yonna. Eyo kigambo kyo kitegeeza nti omuntu oba mwamutta. Mumutuwe nga mufu. Oba mwamuziika mutwete amagumba. Yes. Oba gyali mulamu mumuleete. Bw'aba alina omusango mutwale mu kooti mumuvunaane. Lwaki muwamba abantu ne babula? Lwaki muwamba abantu ne mubatemula? Baga nti mbwe yokusemwayi buwaliyo empologoma. Mbuze batwala abantu ne bakasuka mu mpologoma. Buwaliyo abatujjwa abatemu abayaga waliyo zitimba waliyo zigonya waliyo ki. Abantu babakolako effujje ly'ekika ekyawaggulu. So buli muntu alina okuvaayo. Njagala kwebaza muganda wange Lumbuye. Webale kuvaayo ku nsonga z'abannayuganda n'abantu mwenna muganda wange ASP asiimwe. Yes. Abantu abavaayo tulina okubalicognizinga kubanga olutalo bajeno yeekolera sebo webale nnyo. Kojja omugezi. Na bonna buli omu ne gwe sikonyeeko ba bloggers mwenna
mwenna abantu buli omu akwata essimu ye n'abanja abantu baffe abali ku Twitter abali ku WhatsApp omanyi nti Masaba ye yali akulembeddemu ba Twitter warriors ababanja abantu baffe n'okubanja ba political prisoners ababulawo baki ye yali akulembeddemu abali ku Twitter nga tikyalumbuye akulembeddemu tikyalumbuye ASPRC bakojo omugezi nga bakulembeddemu abali ku Facebook ne ku YouTube twagala abantu baffe yonna gye bali bayimbulwe bate balina musango omuntu alina omusango atwalibwa mu mbuga z'amateeka n'avunaanibwa yes so ffe tetugenda kuzikiza yenjogera yaffe tetugenda kuzikiza tetugenda kussa mukono until ng'eggwanga lyaffe literedde. Okay. Twelindaza Hassan webale nnyo honorable ow'Ekawempe South nga tukyagenda maaso ku mboozi y'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yakuleseewa oluvannyuma Abannayuganda bamubanjiza omukabaka ninaalyoka addamu ebigambo mu ngeri ye yakuleseewo gwe wadde ogiraba otya? Ensonga omanyi batugamba mbu tuteekamu ebyobufuzi ensonga eza culture ata yazza National Unity Platform katusooke tuzize ku bbali kuba Ssaabasajja waffe ffenna tayawula tayawula mawanga gera maaso ffenna tuli bantu ba Kabaka. ate ng'okyaliko eyo point nze ngamba bweti singa Obwakabaka taata waabo maama waabo obwa Buganda ali Bunyoro nowe Bunyoro tumwetaaga nowe Bunyoro embeera gy'alimu mbi tetumanyi ye gy'ali nga twebuuza era nkubiddeko Katikkiro w'e Bunyoro nanga abantu b'e Bunyoro babadde bambuuza nga banga nti bannaye mukyabanja owammwe naye n'owaffe tetumulaba bonna tubabanja era baga nti emikolo mbwe egya Bunyoro emikolo mingi amaze ebbanga ddene nga talabika ate empangu ya mwezi gujja bangambye n'okungamba nti n'ekyabazinga wa Busoga nti yagendayo e Bunyoro nga embaga enaatera okutuuka nti teyamulabako nti teyamusinkana olw'embeera embi gye yalimu. So twagala okulaba nga abakulembeze baffe ab'ennono ffenna tukwatira wamu n'olwekyo dirakunze kyagamba no mwenna abantu b'e Bunyoro mbasabaze kintu kimu bagambe mu Lunyoro abantu ba Bunyoro nywena kwasaba ekintu kimu let's work hand in hand please trust me we move with you guys tugende tuhabuze omukama alinkaha omukama Bunyoro alinka wa Buganda kubanje ne tuwabunyoro tukumwetega tumulolewo so please muntera amasimu tunyumye mutwale how we can yenga 13 mwezi ogujja ye birthday the coronation era Abanyoro babati bamulabyeko babulire ekyo kukola kakatize balina okuteekawo embeera nja tuteekeko embeera nga amatikira tegenda bakutuuka coronation so n'olw'ensonga eyo kandi limbasaba tukolagane wamu tugendeyo tubanje Kabaka w'e Bunyoro nkitandise okufuna olunaku olwaleero kakati njagala okwebaza abantu ba Buganda mwenna abali wano n'abali mu diaspora mwenna mbebaza kubanga bwe tugamba abantu ba Buganda oba oli Muganda oba oli Munyoro oba oli Munyankole oba oli Muteesa oba oli muki ffenna tuli bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Kati ate nze kinkwata kuba ndi muzzukulu wa Gabunga eyeddira emmamba Namakaka nze Nsubuga Hassan nze kinkwatako musaidi kwegamba nnyingi bogenda ekibuli omulangira Mbuga na Kibinge Kakungulu Kasimu jjajjaffe w'Obusiraamu era y'omu ku balina okuba ku lusegere lwa Ssaabasajja Kabaka. Kati ate Ssaabasajja Kabaka n'abeera nga kyekifundikwa kyaffe ng'Abaganda ye Ssaabataka era ettaka lya Buganda ffenna kwe tutudde lirye okitegeera so ayi beene gusinze nnyo gusingidde ddala Ssaabasajja Kabaka maaso moogi Ssaabasajja Kabaka Ssemanda agamenya embazzi n'okuyunga ayi beene Serwatikana lwa ttaka nantatungibwa ayi beene gw'empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka gutusingidde ddala ffe abazaana n'abasajja bo okulaba nga tumaze ebbanga ddene Ssaabasajja nga tosiima kulabikako gye tuli tetumanyi kiki ekituufu ekigenda mu maaso tetukulabako Ssaabasajja Kabaka twagala okulabako tuyina ennyonta
ey'okulaba ku mutanda waffe ebigambo bingi ebize byetoololerawo. Twalabye ekyabadde mu lukiiko lwa Buganda nze kyannenyamiza nga nze omuntu kyemmanyi n'abalala bangi kuba buli omu kyayogerako. Ow'ekitiibwa ennyo omukiise wa Buganda Haji Professor Badiru Kateregga omumanyi yagambye n'agamba nti bo ng'abalina obusobozi bamemba b'olukiiko bakkirizibwe bagende batwalire Ssaabasajja eddagala naddala egganda kubanga ensonga ezimuluma ziyinza okuba nga sinanzungu. Okitegeera nti bakkirizibwe balabe kuki ku mutanda. Mayiga Katikkiro wa Buganda yazze mu kubalaata bubalaasi. Nze nalabye abalaata ng'aseka n'okuse. Ssaabasajja Kabaka mulwadde. Ensi yonna ekimanyi nti mulwadde. Okitegeera naye tosobola kudda mu bintu bino n'oseka busesi ng'olinga agamba nti tuli mu bintu bya kuseka. Okitegeera Ssaabasajja Kabaka yagamba oyo Mayiga yagamba mbu ababanja Ssaabasajja mbu tuli batamiivu ba ku nnyimbe tetumanyi oba lumba ekiro yali agamba. So ffe tugamba ekintu kimu twagala Ssaabasajja. Mayiga yazzeemu ng'abalaata ng'agamba ng'addamu ekitiibwa Professor Badiru Kateregga ng'agamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali abamulaba bamulaba naye nange ebimufaako mbiwuliza. Kantu ako nze kankubye wala. Sigeza naye tamanyi bimuliko awulira biki? Ye deputy we. Si ye deputy. Ye Kabaka ow'ebweru. Nerikata ino kutwa. Kubanga Ssaabasajja Kabaka ye tabeera muffe asiima busiimi okutulabako. Naye ensonga zonna tuzituusiza wani? Wakatikkiro ne zituuka ew'omutanda. Kakati bw'agamba nti naye ebife ewa Ssaabasajja awulira biwulire. Ekyo kyokka nze kyamaze okunzija enviiri. Era we nabadde enviiri zanvudde ku mutwe n'engweri n'enzirika. Era ndaba teziriiko. Era teziriiko. Kubanga Ssaabasajja Kabaka Katikkiro abeera atya nga gwe Katikkiro owulira buwulizi bifa wa beene nga tobimanyi. Ng'ate tubibuuza gwe. Naye naawe gwe tubibuuza tokola ki? Tukubuuza Ssaabasajja aliwa naawe tomanyi gy'ali. Owooza nange ebimufaako mbiwulira buwulizi. Ffe tusaba wateekebwawo akakiiko k'abantu bana oba bataano bagende ewali Ssaabasajja. Ssaabasajja asiime beekubisizeewo ekifaananyi. Ekifaananyi ekyo kijje tukirabeko ng'abantu ba Buganda emitima gyaffe gikole ki? Gikakane. Naye awatali ekyo tetugenda kuzikiza. Tugenda kubanja Ssaabasajja Kabaka mpaka ng'asiimye n'atulabako kubanga emikolo mingi Ssaabasajja Kabaka yaggulawo emipiira gy'ebika yagiggalawo. Ekyo badde okimanyi? Yaggulawo emipiira gy'amasaza yagiggalawo. Ekyo badde okimanyi? Naye gye emikolo gyonna gibaddewo enfunda nnyingi nga Ssaabasajja Kabaka talabikako. Ate ng'ebiseera ebimu Ssaabasajja badde asiima n'abeerako yasiima n'alabikako ku Mwala e Kasenyi, yasiima n'alabikako ku Forest Park e Buloba, naye ng'ate ku mikolo emitongole gy'alina okulabikako nga tagirabikako ng'ate olaba ali bulungi. Waliwo n'eŋŋamba ezize zibungeesibwa mbu Ssaabasajja Kabaka yawambibwa. Ebyo byonna ekituufu tujja kukitegeera nga Ssaabasajja Kabaka tumulabyeko kubanga ojjukira wali bwe yali omulwadde ennyo era yajja n'alabikako wadde ng'embeera yali mbi naye era emitima gyakakana. Naffe ne tukakasa nti ddala embeera Ssaabasajja Kabaka gy'alimu si nnungi. Yes, ne tumusabira era n'assuuka. Kati oba yaddamu n'alwala era tusabira Ssaabasajja Kabaka assuuke. Njagala okusaba ennyo Omulangira Mbuga Kasimu Nakibinge Kakungulu wetusaamu ennyo ekitiibwa kuba ffe nze nkugambye nti antwala mu ngeri za mirundi ebiri. Mulangira mukulu mu lulyo olulangira ate era nga musajja ye jjajja w'Obusiraamu. Nze mwendi ng'Omusiraamu. Tumusaba aveeyo ku nsonga eno atuuke ewali beene atubuulire embeera beene gy'alimu. Omulangira Mbuga Nakibinge Kakungulu singa anaavaayo n'atugamba nti Ssaabasajja Kabaka ali bulungi oba ali mu mbeera bweti tujja kukkiriza bukkiriza kubanga oyo ffenna tumukkiririzaamu kyayogera ffenna tukitwala. Tetugenda na kuba mu kubusabusa byonna. Naye ebya Katikkiro mbu awulira buwulizi Ssaabasajja wa Katikkiro Mayiga tetukyamukkiririzaamu. Twagala Kabaka waffe. We need our king now. Yes. Kale
tetugenda kusooka wano olunaku olwali tuyanzege mukulu Honorable Hassan. Tujja kuddamu okulabika ndowooza ku Lwokutaano oba ku Lwomukaaga n'ebyafaayo mu ggwanga program bagimanja abatuuze. Ebyafaayo tugenda kugikola. Weewaawo. Kale akume atakumira mpera mwena Bannayuganda mweraba.